mulina eŋŋombe egamba nti Busiro ku ntikko. Era Ssebwana yaki buli we yansanga nga tuli mu kuvuganya tugenda okusamba omupiira. Busiro ku ntikko. Ne mu nteekateeka eno ndowooza weewaawo waliwo omulamwa naye ndowooza eŋŋombe egamba nti Busiro ku ntikko. Singa nali munnabusiro eŋŋombo antife ab'ebuddu tugenda ne tubula engeri eŋŋombo gye nandyeyambisizza yandigambye nti Busiro zuukuka. N'ensonga ngenda kuzibabuulira. Bwe naamala okuzibabuulira nkakasa mujja kukuba bukubi mu ngalo. Amasaza 2 mu Buganda agasinga okuliraana oluzzi. Amasaza gali 2 agasinga okuba okumpi n'oluzzi ku masaza 18 Busiro ne Kyaddondo. Ge masaza agasinga okubeera ku luzzi. Ebibuga ebisinga okuba eby'enkizo mu Uganda biri 2, Kampala n'Entebbe bye bisinga okuba eby'enkizo. Entebbe kiri Busiro, Kampala ali Kyaddondo. Abantu abayimiriddeko amaanyi g'ensi Uganda basula Busiro, basula Kyaddondo. Mu Busiro mulimu emikisa egitalina. Mu Busiro mulimu emikisa egitalina. Omukisa ogusookera ddala bwe bwetaavu obw'emmere. Obwetaavu obw'emmere. Tewali kyetaago muntu kyalina. Ndowooza omuntu yeetaaga ebintu ebikulu 3. Omukka gwe tussa, amazzi n'emmere. Kye ŋŋamba ebintu ebibezaawo obulamu. Ng'otudde awo weebase weetaaga okussa. Okulya n'okunywa bye bisinga obukulu. Emmere gwe gumu ku mikisa semakisa oguli mu Busiro olw'abantu abalimu. Omukisa ogwokubiri Busiro gwalina okukira kumpi amasaza gonna ayinza okuvuganya n'Ekyaddondo bwe busuubuzi. Kumpi buli kintu ky'oyinza okulowoozaako kyetaagibwa abantu abali mu Busiro. Kumpi buli kimu. Ng'oggyeko okubaamu ebibuga ebibiri ebikulu mu Busiro, Entebbe ne Wakiso. Kumpi essaza lyonna lijjuddemu ebibuga eby'enjawulo. Kwegamba ng'oggyeko ndowooza ebisinga okuba ebikulu obunene mu Busiro, Entebbe ne Wakiso